oyina engeri gy'otandise okunyonona temakomeyaitan yan propan yenna ng'oli eyo nga tokoze kusalawo mu mutima gwo nti kanyingire kino ekintu oba nga owulira oyagala kiyingira is not easy bw'oba okiyingidde kivaamu oba ojja okulokinga kubanga kinyuma nnyo korire bw'okiyingira era ekyo kirungi nnyo olina osooka n'otuula n'omutima gwo tomala gava eyo gy'ovudde ye musajja Brenda Miles yali kyali wange just bali bagala kwogerera abantu naye nga ffe ekyama kyaffe kyaliwo already. Okimanyi nti nakirabako nze namulako oyo maaso ku maaso gange nga balina Brenda Miles mu kikolwa. Tekisoboka ekiro kyaliwo. Nkulaga vidiyo wala episode yasooka byali byadda byali badala katono yaliwo. Banaye mwenna abatugoberedde oba abadde batugoberera gye kyatandikira mu kitundu ekyasookera ddala mpaka essaawa eno yonna mubale kubanga mukyatugoberera tube nga tuggusa ekintu kino. Sogo wenna abadde takirabanga obadde nga atanaba kulaba mboozi eno sooka ogendeyo ate mu kitundu ekyasookera ddala obeere nga otwegattako lema kulaba kitundu kino wabula n'ekitundu ekyasooka kikuyambeko kubanga emboozi eno osobola okugifollowinga ogijjemu ekinyusi. Nkwaniriza gwene akatweyungako yenze Nyondo Rozet omukutu kwensiziro kubanga mbatuusako amawulire gonna agabagaliwo oba kyonna ekiba kigenda mu maaso Nyondo Media ate nga mwana mulenzi wiki yabeera emabega wa kamera buli kimu nekitambula oba nekikwajja bukwakku. Olwaleero nesitudde nezeteekamu engatto nezija ewa mwana muwala the Dragon Lady emboozi mbadde mugiwulira yonna gyetandikidde so nga twagala tumanye ddala kituufu tuyada tugamba bituufu omwami wakomawo amuwahaaga namupekinga namwetera ekyokunywa buli kimu nga bwe yakitugamba twagala tukirabeko n'amaaso gaffe kubanga ebintu ebisinga tubadde nga tubiwulira omukyala ku mukyala mwami ku mwami kino ku kiri so twagala tulabe mazima ddala akikola atya ddala nga bwe yatunyumiriza ddala kituufu bwakikola oba byabadde mu kunyumya bunyumya. So Dragon Lady so kugende maaso beere nga ate oyaliriza oyo yakatweyungako leero. Nsanyusa obbalabe wange mwebale kujja kunkyalirako olwaleero wadde munsanze munguddeko bugwi naye sirina kyakola kyekyo. Tena kyakola era singa nakugambako luliboolo ndijja nkakase ye waali mwami taliwo sawa zino aba akyali ku mulimu naye anaatera okudda anaatera badde manyi okubya empewo anaatera okudda okujjako nga budde bubayiseeko naye nga anaatera okujja kuba ye muntu w'abantu tasobola goba bagenyi obeera awo neweekolako n'omulinda n'omwetegekera era ng'omwami n'omufumbi kimu n'okikola kati emmere yayidde nentegeka engoye zanaatwala enkya ku mulimu emmere yayidde dda nze neegomba okukiraba era ndi awo ku mmere tuliddemu katono nnyo ekindeesa ensonga nkulu kuba njagala neerabireko kansuubire ntagenda kulwawo anaatera okukomawo kuba obudde obw'okukomawo bwebwo anaatera sokoleke anaatera kuba ssaawa mu kitundu aba ali waka anakkiriza okuyingira. Si muntu wa social media nga nze kuba nze ndi mulalu ndi muntu wa social media but yes muntu wa social media but muntu ayagala ennyo abagenyi tatera ku disappointing. Bw'alaba kamera zaffe tagame nti nze bananga tebyo sibyagala ate kiki kino ekyatuuse kiba kyatuuse ate tajagana gwamanyi engeri gy'ohandlinga tasobola bambi muntu mulamu nnyo muntu w'abantu. Kati kambuuze bw'anyiiga akuyisaamu empi era anyiiga ng'abantu abalala but talwana takuyisanga mumpi ate nze anyiiga ne neekalakaasa n'antunuulira butunuulizi gwe enikasi kibaawo n'akuyisaamu empi omuddiza ate nze ayinza okumwekalakaasizaako naye n'omukuba awo sinatuukawo mulekeramu ekitiibwa kye ng'omwami wange. Omwami wo kaza mannya so
Sogowe natulaba banaye tulinze omwami wa the Dragon Lady muwanvu mumpi munene katono tuli waka omanyi nange munnange tebasooka ate tebalunkubira mama wange teyalunkubira mbajigande manye ekigenda maaso bakibana bakisoboka nga ne mubiri nsobola okutuukayo njagala mmanye bakikola batya mu buli kibeera kitya kubanga omusajja ku musajja kyo nkimanyi of course nembanga kyo kimanyi self explanatory ate ekyo omusajja ku musajja bakimanyira wano naawe ekyo kyo nali nsanzeeko nze sikikola nko kubaira sikimanyi nganze omuntu naye nga nali nkirabyeko somewhere naye ekyomukazi mbale sikola ki kirabangako ate ekyo kisufu ekyomukazi ani ekikuteekamu gwe nga gwe mutima tewali bwakyalumu noga nti nze kati abasajja anti nga bwe nasooka obbagamba mu kusooka oba ojjukira emboozi gye mwasookerako ddala nga bankoledde surprise Brenda njukira surprise yange ne Brenda Miles bwe twava ku surprise awo twagenda ewaka ne tutuuka ewaka kata ate naye omwami wange we yankolerera surprise eya engagement ngomaze okutulimbalimba otulimbe no nali siina anti buli muntu abaako ne privacy buli muntu abaako obudde tojja kuva mu bbanga otandika oku-exposing ebintu byo okitegeera nga tolina ewakoze eki buli muntu abaako ne privacy abaako n'obudde bwayagala okufulumizaamu ekintu kye abaako n'obudde bwaba nga tanaba kwagala kukola ki kufulumya kintu kye okitegeera kati nze nga nze bwe tuba tuteeseza n'omwami waffe ke kali akayimba nti mbusimanyi mbu tubitwale mpola mpola simanyi bintu byaffe bya mpola mpola okitegeera akayimba ko kategedde so bintu byaffe byali bya mpola mpola kuba ebbanga lye tumazeemu teri muntu abadde akimanyi omuntu eyali akimanyi batono nnyo a few people abali bakimanyi batono nnyo kubanga abamu bamweteganga abalala kati sookolekenga bamwetega bakazi nga bebeetega nga betega omwami ate n'abasajja nabo nga nabo bapoloota nze nninza okulaba ng'ofukamira era banaye talwayo kubanga eyina gye wagambyemu bwongeri gy'ofukamira kugamba naye simanyi nakumanya kakati tutwalawa kati kankubuuze Rozet naye akantu kali kewaŋŋamba mu kitundu kyali kyakubiri oba bakyakusatu kyekisooka waŋŋamba akantu ako era sijja kwerabira n'owabula omwana oyo alaba nti ate naba kufuna mutima ogwo tagiza n'akiyingira kakati kizibu nnyo okuvaamu oba ogambe nti njagala nkiveemu owa nsonga ki kakati ekintu kye nnyinza okugamba mu kintu kino kintu oba nnyinza kigamba ntya kibanga kizimuzimu sijja kiyita kizimuzimu anti luli nali nkyogera olw'ensonga nali sinayagala bagamba kituufu kikyendi nga just nkyayagala kubikkirirako okitegeera but sinza kiyita kizimuzimu no kiringa omuntu anywa ekintu okuba addicted n'omubuuza ekintu tasobola kiyita kizimuzimu kizimuzimu eri abo batakola ki abatakiri era abatakyagala era abo abatuvuma but kyenyinza okugamba omuntu ali eyo tovuma muntu ali mu kintu kye nga ye kyayagala kyeyeenyumirizaamu ng'akyagala gwe beera gy'oli awakuwa emirembe nange embeere gye ndi awampa emirembe but please tovuma muntu yenna ng'ali mu kintu ekyo ng'akyagala tomuboola n'abantu abangi bagenda ne beefuula bannange mbusimanyi tujja kgenda muliro oyinza okwesanga nga nze nfumbiddwa mukazi munnange naye ku layini egenda mu ggulu n'enkuyitako so tojajinga muntu kubanga ku nsi kuno tekuli katonda ffenna tuli bantu katonda waali naye ye yatutonda yamanyi buli omwe ekkubo lye yalina otujajinga so you don't have any right to judge me obukambwe nga bungi lwa nsonga lwakuba kirimu already oba otiisatiisa no siina gwe ntiisa but kyenyinza okugamba ku kibuuzo ekyo kyombuuziza kiri kimu omwana ali eyo oba omukyala ali eyo oba omwami ali eyo nga wandyagadde okweyagala ne mwami munno sooka obeere mumalirivu mu ekyo kyogendamu n'abaami bawagira okitegeera
Of course. Nekati osobola okutulagako kuba kale tuli waka. Of course wano sitting room. Osobola okutulagako singa beeraze. Ntugenda kemusenge ndaba how we do it because I want to see. Nedda mukwano. Ebya kisenge biba bya kisenge. Kati gwe bagamba nti baako kyokolwa n'omwami wo. No, chidi. Osobola okikola. So consider something. Kubanga ekyomwami kyommanyi how it is and it's very easy. No banga bale sikikola nga because it's very easy, self-explanatory, you can know. But when it comes to a woman, like you want to be satisfied sexually. Kati kankubuuza anti kyenkubuuziza. Anti Rozet kyenkubuuziza anti Rozet. Ebyo mu kisenge biba bya mu kisenge. Kiringa gwe batasobola genda maaso n'omwami wo ng'abantu bakola ki? A dragon, okay. Tuyisize mu katono. In case ngabo kibira nti mbali n'omusajja we are romancing and then I feel I'm on heat. I want to be cooled down. I need it badly. I need to calm down. Like if it comes to you, a man, I know how he does it and I become okay. So if it happens to me right now, how do you satisfy me? Bw'obanga tokitegeera, I can't satisfy you. But yakitegeera omukwatako bukwasi. Omutima ne gutereera. So mwekwatako bukwasi just. That's it. Tuyina enkola yaffe gye tukikolamu. Gwe tojja gitegeera. Twerya. Era ng'enneerya endala twerya. Hey, twepincha. Kyoyagala okuwulira? Wiki. Mukola mutya mama? Twepincha. Mutya. Like this? How? Era ne tuba ne style nyingi nyabo tolowooza nti abasajja babeera ne style nyingi. Zijemba just nsaba. Anti bagenda ne bakubuuza kati mu basajja simanyi mpulirayo kabuzi simanyi endala baziyita batya. Nze manyi yeyo kabuzi gye mpulira. Kana mugikozesa? Butereevu. Tukozesa kabuzi, tukozesa makansi, bingi. Makansi yeru. Tojja bitegeera gwe bireke bulesi. Nedda. Tisuza mukatono. Alage. Nze mujja kuzita. Soko pisiza mukatono nnyo. What is makansi? Makansi. Eno siza. Kati how does it? Style jeri gwe tojja gitegeera jeri. Kyogamba wamwe steri yo musayidi zammwe. Makansi. Zasajulira. Awo sasa nokaba nokaba. Zasajulira kama. Mukwano ffe tunyumirwa tuwoomerwa tulya bintu ne tukkuta ne kamaka. Anaye genda tulaba. Genda maaso tu following. Ahana subscribinga. Temunjajinga. Embozi y'omwana ono tugigobedde kubaddala ku ntandikwa. Kuba naffe twamugwako eyo mu by'olusaago. Ayenda point gye yayogera. N'agamba yenna omwana w'obuwala ali eyo. Nga tunaba kuyingira this kind of lesbian. Omanyi balimu ebikazi bye simanyi mbw ate tomboy ate bitwala tugende sibimanyi. Naye bwe bakola ki babimanyi. So yayogera ekigambo ekyo ne mpulira nga ddala kituufu kisensera ne mubuuza becoming otya addicted to an extent so akivaamu. Najja nga tunyumiza details tugatinga more interested bagamba kijjomanyi kinyaga bitono. So twagadde okumanya ebisingawo n'okumanya bwe ekintu kino bakikola batya kubanga abantu bangi twebuuza nti omukazi n'omukazi bakikola batya omusajja n'omusajja bakikola batya tetumanyi kubanga ffe tumanyidde basajja batumanyi basajja kyekintu ekiriwo ekirina omunekala kyera gye tumanyi so bino tukola ki tetubimanyi abaana be bamanyi engeri gye bakolamu ebintu byabwe besigenda kujajinga oba kuvuma it's upon them with their God. Sizagenda bajajinga Katonda yagenda okola ki okubajajinga nange anza okubuuza nti ndi mutukuvu yagenda okola ki kunjajinga. Naye wale mukubiddewo kasimu kuba ndaba obudde butambudde. Aja kujja kubanga obudde bwera tebunaba kujja naye kati ali mu kkubo kyamanya anaatera okujja. Naye nga onyinza okukiddamu ne ŋŋamba nti yenna atanayingira obulamu buno bwe tulimu. Ng'owulira toli ready okumaliriza ky'otandise. Please
beera gy'oli. Buno obulamu bwetaaga kuyingira ng'omaliridde nga kyoyagala okyagala. Kitegeera bw'aba nga muwala muto ng'abuyingidde gye bali. Nawe okimanyi nti kiri dangerous? Tekiri dangerous. Tekirinamu bwa dangerous wadde. Naye kati ekintu kino eno omukazi ku mukazi namwe osobola okwesiga endwadde? Kisobokera ddala. Zino zi sexual transmitted diseases? Kisoboka. Nga ndwadde ki? In case oyina HIV? Kisoboka. Ne HIV beesiiga kisoboka. But how? Kubanga eyo again nanti nawo mubaamu kwekosa. Mubaamu okwekosa nawo oluusi. Nga bw'olaba nti omusajja akukozesa ne yeekosa n'ate naawe ng'ofunyeeko akabo oba ng'olina akabo oba ng'alina akabo alina akukosa. Kati omukazi talina kikaluba akoza atya mukazi munne? Kati gwa nti kyenkugambye nti tojja bitegeera. Naye twerya bulungi ne tunyumirwa ne tumala. Kati mba mugambye okuzaala. Tuzaala. Omukazi nazaasa mukazi munne? Awokyako ogenze kunsiriwaza ate. Omukazi alina spams. Taziyina naye ebyo eddwaliro lyebibikolako. Bwe muba musazeewo nga mweyagala nga kati ffe tuli bafumbo. Eddwaliro zibikolako. Jjukira nti n'omusajja bene spams ezikola ki? Ezizaala weyabaye nti of course bazijja musajja ne batoolako omu ku ffe. Ne bakola batya? Azin ffe nga ffe abeerondera omusajja n'ogamba nti ono omusajja gwe tugenda okukola ki ne tumusasula. Ne bamuggyako ezize. That means bate muzadde. Tewali buzibu as long as kuffe kuliko ayina omusaayi gw'omwana oyo. Ffe ebisigadde tetubifaako. Ate abaana baffe tubeera nabo ne tubakuza ate ne batubalanga. Kati gwe omukazi gwe bamukulizaamu. Olina baa nti ye taata. Mba mwekyanzi osobola kumugamba nti omwana wange first of all twamugya musajja mulala tomwekyaga kuno mugazi is not your kid. Nedda mukwano. Abawaffe fembi era tusalawo nga abazadde bwe batuula ne basalawo ne bagamba. Waliwo kino kye bagambanga kino ekyedda okukutta omukago whereby wabanga oba emmwanyi simande badira omusaayi gw'oli ne bakugato. Yeah, blood oath. Kati mugikola? Twagikola dda. Mwagikola mutya? Of course mugikola. Ng'era bwe bagikola. Naye ng'oli mukalu nnyo. Tosalikako musale. Kubanga ndi mugumu nnyo ndi mukalu nnyo mu ekyo kyendimu kyetaaga ndi proud mu kyendimu. And there is no one can tell me to change my mind. Cause abasajja nabagezaako ne mbamanya. Kati wendi we wali last. Ntegedde omusajja ali atya ne mukyala nedda bambi. Ate awo sinatuukawo. Wendi ndi proud mu kyo era kinyumira era kimpoomera. Bw'ova ku musajja gwe yaŋŋambako mbu you tried a dog. Dog what? Gwe yaŋŋambako nti you tried a dog one day. No. Since you've forgotten. Somewhere where you were working. No. Siye gwe. Zairabidde. Inze nakajja mulundi gumu mu Dubai. Yona komyewo. You're welcome, babe. Thank you. Sokoleke. Better angasanyisa okulaba. No, I'm sorry, like I'm happy to see you. You're welcome home. Kolikayo. Je baleko. Kati ngabe je baleko nyabo je baleko. Mutubuga sipini. Kale sasa kulaba sebo. Kale nnyo. Nange sanyusa okusanga. Yebale tukyalirako. Thank you, honey. No, bye.
I'm sorry. Ogeza kujja wane. Ogeza kujja wane. Okay, babe. Dado. Ogeza kujja wane nabadde ina kyangambye kale nga kincha mudde. Kyenyiza okugamba. Naye ndi musanyufu okulaba. Ndi musanyufu nnyo okukulaba. No, we're going to share this. No problem. Ninga kulikirayo ddala ku mirimu. Kati okera n'ogenda okola omukyala n'asigala ewaka ng'ayoza engoye ng'alongoosa n'asiimuula n'okuba nakulisaayo n'akuwa kutuzi n'onywa n'akuwa emmere yabitugamba nga tumanyi lubalaato nga tumanyi byakusaaga naye nga sooka obuuzeko yenna akulaba kubanga n'amanya tugeetaaga segirinya. Babe, we didn't tell me invited people here. Sorry. Nange banguddeko bugwi bebe. Abanda bansanyusa okubalaba. Nze Santa G. Amanya abamu ge batamanyi. Santa Gegakola sente. Gegakola maka muno. Santa. No. Waliwo amanya agakola wabulu nagakola maka muno. Kati bobeera wabweru. Abalala bamanyidde mu kiti kirala ate wakamba mwami. Kati bobeera wakanga omwami nga bakuyita Santa G. Bobeera bo bakuyita erinnya eddala. Balina erinnya eddala lye bamanyi. Tonna tubuuzako kazo tubuuzizaako. A few questions. Okay. I'm ready. Why is so much excited? No, ayina ekigambo kyalesansizemu wanera ageza omufuluma okuggulira. Andesemu akagambo kabadde asimyemu. Kati bannaye bantandikirewo okubuuza. Ntandikirewo ngenda kakwatira. Naye nga ntandikirewo okubuuza kati kaŋŋambe wano nga bw'otutuddemu nti goli mwami. Tudde ne mukyala wange. Kati maaso gonze mbaani. Goba muwala. Muwala wange. Oba munzaale. Twakuzadde ddooba. Kasanangide mu nnyumba. Nafuuse mwana. Ninga munansobola. Mutwe nga munene. Tetukwetika ku mutwe nti ozitowa. Tujja kutereeza. Mpola mpola. Kale bannaye Santa G. Santa G. Santa G. Kankwite G. SANTA. Kankwite G. Kati G. Mr. G. Mwami G. Munnange kulikayo ku mulimu mwami G. Obudde nyaba. Owulira otya? naye Rozet ali excited kwegamba alaba kipya yenna enseko zimutta. Nange munatusonyiwa baswiti abagoberedde emboozi eno yonna gye yava kino kitundu ba episode ya 5 era nabasuubiza nti one day nja kukyalirako the dragon lady ndabe mazima ddala byatugamba bituufu oba just atusudiya ddala kituufu omuntu gyali engagement ring mu kituufu ya mubwebo yeeyo yeno yenyini nyini yeyo nkusibiddeawo yatoganye mu mwasa mwatego omusimanyo omusale gwego gwendaba okwo ku mukono blood oath guno twakola blood oath namba guli ya wano ebera ya wano mwagikola kati muli kimu muli omu tuli muntu musubira okufunayo kaana nnyo n'amaanyi wakagala bakyala bameka nina mukyala wange omuwono awutuveewo okay nina omukyala wange omuwono owulira otyanga kiki kyakujja ku basajja n'ogamba nti kanefuula omusajja nga newankubadde ndi mukazi kubanga kutunia obulungi ennyo nkolako features z'abakyala zonna si kumujja ku basajja very beautiful lady
lwaki weefuula omusajja nsonga ki? Tewali kyanzija ku basajja wabula nazaalibwa ndi musajja. Isitegedde. Harmonies ezimu zasobamu naye harmonies zange za kisajja. Za kisajja. Nenga nga features zino ku basajja wabula nakula ndi kino kyendi. Akola likyoli. Ate features zenda zonna nga z'abakyala buli kimu. Such a beautiful lady. Yandibadde mu bufumbo ng'afumbanga n'ezadde alina. Harmonies zange si za kikyala. Ne feelings zenyina. It's not for men. Why are you laughing? Munasajja ze nabadde sigikolangako naye nyumiddwa kyekituufu muneke nsekemu. Ate obwama ayagala kumpaka pe just nagera eri wano zibadde mbiramu bano bagundi bajeje totolizo yochole naye nga just mbiraba kuki nga mbiraba ku ntimbe ku mikuto nga sikiraba nkofu maaso ku maaso wana mwali atwebwanirako okufa obufi onasoka ddala okujja kumubuuza ko nyina kyenawulidde ye masula nenga mbono ye masula kinamukwata mpola mpaka ntulya amaki kubanga yasookera ddala nga tuli ne Brenda Miles mwana ono wakimanyako nti yaliko ne Brenda Miles nga te ye musajja. Brenda Miles yali kyali wange just bali bagala kwogerera abantu naye nga ffe ekyama kyaffe kyali already. Okimanyi nti nakirabako nzize namulako yo maaso ku maaso gange nga bali ne Brenda Miles mu kikolwa. Tekisoboka ekite kyaliwo. Nkulaga video wala episode yasooka byali byadda byali byadda katono yaliwo byali byadda ebyo. Kati kambuuze ogambye wazaalibwa kisajja wabanga olina musajja muno wasensenkanya omusajja nga alabika bulungi nga mulungi owulira otya? Si musajja muno oli mukazi kunze ku dragon yamanyi kyakulamu neze nkula nti oli mukazi muno kati naweetereze tandikomanya akati oyinika sinkanya omusajja ngalabika bulungi walayi ngalabika yaddala bulungi nnyo. Can't you have feelings for him? Nothing I feel at all. Omutula musajja munno maje nombuwako kisajja ogamba yagabusiya zaate ekisoboka kisobola kukola ekyate. Kati kambuuzeemu ne mukama taata asitagafiridda nago nanyize nadda nenenya kulwange kati nange toba nkona musajja bukyanga obeerawo terugadda nga nkona musajja yina toyinayo mwana? Siina wabula tugenda zaala. Waganya ddala kati mugenda kuzaala? Tugenda zaala era tuli mu nteekateeka za mukyala wange alina ofuna olubuto omwaka katulabe tuli mu August ogujja mujja mulanga buusa bebi ng'alina olubuto tunyumizeeko ng'abuusa bebi ng'azadde ekigezo olubuto mweruli oba tugambe mukikola mutya? Ekyokuzaala kyangu nnyo. Ono bamujjako amazzi ne banzijjako amazzi kale amazzi tugagatagabaga abantu nga basatu then ono nasitula omwana oyo ne bamutwalako. Wamuba temusobola kuzaala mwana babiri mwekamukanga nga mwewaniridde lwaki temweta nemufuna oli naafuna asobola omuzala mulaba nofuna asobola omuzala kubanga she's a lady you are lady. Kankubuuzayo ekibuuzo. Teri musajja. You mistaken. Teresa. To me you a lady. Tolabangayo. No jendi nongamba ndi kikirangu tunewo tinengamba like are you mad? Rozet. Tolabangayo oli kati nosanga omusajja oba omukazi ng'alina obuzibu nga tasobola situla lubuto. Ne bajjayo agamukyala we ne bajjayo ag'omwami ne bagasituza omukyala omulala. Tokirabanga? Nobasuza omukyala omulala. Tokirabanga? Ate kati kitegerekeka. Tokirabanga? Nali nkirabyeko era nkimanyi. Kakati igwe you can carry a baby by yourself. Yes. Being impregnated by another man. The same thing to her. Naye ekyo tetwasalawo. But for us we are interested in that. Era tukinyumirwa.
kati siteri muntu asobola kungamba kiki nyina okulya addirwe nina okweyo ani gwe nina okulya ani gwe siyina kati kumombiri yanagala okusitula olubuto. Of course nze mukyala. My baby. Buze byonna. Okyo liko kamera nenganda botunudde side. Nganda botunudde side. Okay. Gi. Nyina kitu ambuza dragon. Ate. Kubanga nze ndi mukyala. In case nga mu kitu kiri nnomo kya butonde njagadde omwami oba omusajja njagadde ensonga z'omu kisenge kuulinga like mbadde on fire. I want to be cooled down. Ngeza igwe onzikakanya otya okikola otya? Ekyo kyo kyangu nnyo kukakanya n'okusinga ekyo kyobadde osuubira. Okikola otya? Ebyo bya mu kisenge bebe. Lwaki omukomako olwokubaganya bingamba kati gwe mu kisenge mundageko ndabeko mukikola mutya? Mu kisenge asobola kutwala mu kisenge onukwata ku birevu we. Era kyekana oba omukute mu birevu. Nedda abadde akwata mu birevu. Kubanga abirina sisobola kubuuza butyaba okwata. Babi wange alina ebirevu. Ebyomusajja obiraba byangu nnyo. Omusajja omanyi nti how they can do nobody kikolangako kyangu kyakumanya. Ne kati omusajja omukazi tonna kikaluba kugwe. Ne kino kyangu nnyo ate bw'oba tokigezesangako wali kigezesa tuteekayo mukono bw'oli kigezesa bwe gugaana nga tusaayo ekigere nabyo tebikaluba nabyo tebikaluba oguteeka mu vuvu. Because when I look at the fingers, I hear some people saying about fingers. Which one is the biggest here? Kakati gwe weebuuze. No, first show me here. Which one is the biggest? Okay, on her. Eriwe chances okuba ennene. Kati gwe weebuuze lwaki nze nteekako enjala ye tateekako njala. Okay. Kati which one do you use of all the fingers? Tell me. And which one can bino bya mu kisenge siraga ttooke lyange ndeka. Which one can satisfy someone? This one. This one. Kino ekintu. The big you. Tulaba tukyali ku Nyondo Media yenze Nyondo Rozet amanya sijja gakyusa era nga bulijjo naye ng'ekyolwaliro ekyo kisava kinyuvu abadde batamanyi abaana bato mudde ku bbali omanyi kiba kirungi nnyo omuntu n'obako ky'omanyi nebira kuyita wiisaawo just mwebuuza yenze ensonga lwaki ebintu bino bibaleetera abamu ne munyiga what are you showing us whatever buli muntu abeera naki n'omutima gwe buli muntu abeera n'embeera ze susuubira nti bano abakyala babenze ba inspiring nti babalaba shows zange ne bagamba let us do this so go wenna alaba let's don't try this at home. So don't try this in your real life. Nange kenyine nyimirira ne mbagamba nti tewabaawo akigezesa nga tali ready mu kyongo omutima gwe tegusazeewo era natuula ne mu mulundi ogwasooka nabagamba era nkiddamu oyo yenna tandaba n'afuna inspiration eyo nti akiyingira nga tasazeewo ku mutima gwe. Soko oyimirire weerowooze ng'oli muntu mukulu nga weetegeerera ng'oli mu kutegeeraako ogambe nti nze nsazeewo but oyo yenna ateesaliddewo naye mba olw'okuba alabye Dragon Lady no. Doing it nange kanchikole. No. Dawa mtunuulira mukazi we. Kati kati nawo oyenda. Nze nosanga omukyalo mulala eyo n'ogira no. Nafuna ne mala era waba. Yenga yetayenda naye benda. Bendera ddala. Nino omwana w'omuntu. Omwana w'omuntu. Njase ebyama. Oyina kyomanyi. Byase. Bwaba ina wali omusanzo sanga oyinza omusanga nga mulabako nga mbadde simanyi. Kyoyogeddeko nti omuntu yenna ng'oli eyo nga tokoze kusalawo mu mutima gwo nti kanyingire kino ekintu oba nga owulira oyagala kiyingira is not easy bw'oba okiyingidde kivaamu oba ojja okulokinga kubanga kinyuma nnyo for real bw'okiyingira Nesagala nakukirowoozaako. Era ekyo kirungi nnyo olina osooka n'otuula n'omutima gwo tomala gava eyo gy'ovudde. Tulina abaana bangi abali mu kintu kino naye abamu
bakyeka katisemu tebamanyi meaning yakyo tebamanyi gye kiva ne gye kidda ne bakola ensobi okitegeera kintu kino okuba ziba feeling ng'oli omuntu yasangibwa ziina tosobola kumala gava eyo gy'ovudde nogaa kati ndi kino no kyanzaalibwamu kiri muli mu nze kale ndi wa part bbiri right ekyo kyo nkigiriza sikyegaana naye ate like bandabamu ebintu nze neraba bandabamu ebintu bana abantu babatonda nga balina gundi parts bbiri babayita kazi batya afogote siina bibiri mukwano uliriza kyegamba like harmonies zange ezisinga ez'amaanyi ennyo za kisajja ziri ez'ekikazi zo siziina kaŋŋambe siziina mu butonde zajja like bino ebintu bino byokka ebyo byebiyinza okulaga naye lwaki tobisalako nabyo tujja bikola sajja lenyangu nnyo byonna bisoboka kale but sajjale tetwetaaga yawonna kuva mu buto bwange mu ssomero nzize ngambe nenda ewamu bazibewo they put something artificial there. No, we don't need that artificial thing. We don't use singa nali nkyagala nandifumbiddwa musajja naye nali sikyetaaga. That's why I married my fellow woman, because I love her, she loved me. And you're proud? I'm proud. Maybe songa kalo. I'm proud more than you think. mwagala njo mukyala wange badnaye so very much noza sikyalina byembuuza bingi kubanga bimpeddeko kyembadde njagala kansooke nsigale ne no ogenda osooka omulemu ogire nabeko just go and freshen up. Kati ogenda kumutegekera ebyokunaaba oba oh my god, like what am I saying? What are you saying? Is it for real? For real, yeah. Thank you, honey. Welcome, babe. Eno kiyasigira kikyala kyennyini. Kati gwe mubadde mundabire nga mulowooza nga mubiyita byaki? Bya muniino. Nedda bambi. Si bya muniino. Si bya muniino n'akamu. Bino tuli ku bya ddala. Experiment yaggwa kati tuli mu mukwano gwa ddala. Bulijjo mbuuzaawo ndi bubiwo ndi bubi kati bulijjo bambuuza abandi kyalina akakunkuna kamu. Can we go to the bed? I want to see. Ototawaana ebyo byaffe. Babe, go and freshen up, please, babe. I know you are tired. Nenja kubizuula lumujja batega ka kamera. Kanjira nyumya. Amache ngenda okola. Ngenda batega ka kamera. Atakoleke bw'okyaza mukwano gwo nga mukyala. Tolya muli insecure nti maybe. Nange embuba. Ennyambala ya kisajja. Subhanallah. Si ya kisajja wabula musajja. Nange mba nebbuba. Era sikkiriza mukyala yenna kusemberera mwami wange. Kati obeera omusajja nga yamusemberedde. Tekikuluma wadde. Ne mu nnyumba mbalekawo ne ŋŋenda. Ne basulamu. Nenga temusuze mu mukazi. Butereevu. Dragon lady da lady. Enzo ntiisa sometimes. How? Ntiisa ntya. Olwokuba bampita mukambwe. Ne siri mukambwe. Ne Brenda yakibagamba last time. I'm not. Bane nga muziza bino byonna aside. Aba Brewster Coffee Opposition Academy ate nga bakugu nnyo mu kusomesa abayizi emmwanyi n'ogi processing okuva ku mpeke yaayo
mpaka wetuka nga ate enywebwa. Gwe wenna endegadde okuba nga ate ofuna omulimu gw'omutwe gamba nga ogwa coffee kozesa aba Brewster Coffee Obsession Academy banonye ku social media platforms zaabwe nga we nkugambye nateera osologera ku offices zaabwe Uganda eriyo office olokusomera ngova Uganda gwali Abu Dhabi branch jeri main branch ampozi ne wanene Dubai nawo by now branch agala kumanya ebisinga kaawo osobola okupaka message ngaze kuta kunamba yange esimu namba yafebera koko esembe 778 ate bozi ne kujukisa n'aba Speed Express Tours and Travel ngabana teno agents traveling agency yate ekola ku byentambula wano wali kulambula ewamu n'okukyusa zi visa gwe wenna oli wano mu UAE wanditazo kubanga ate okyusa visa oba ova ku visa emu okuda ku visa endala ova ku visit visa okuda ku visa endala oyagala visa y'abasuubuzi air tickets oli Uganda yala kujja no kulambula oli Rudda yala kujja no kulambula kozesa ate aba Speed Express Tours and Travel era ng'ojja kubasanga ku social media platforms zaabwe ezenjalo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok era gena masoberenga ate obachaya ku offices zaabwe gamba nga Uganda waliyo branch Rwanda waliyo branch pozi nono UAE gamba nga Abu Dhabi baina branch ne Dubai go na ndegero kubanga togenda ku branch ya Dubai genda ku Dera Tower kizimbe nga kiri opposite Bania Square genda toberenga omanye bisinga ogenda ku second floor room number 202 oberenga omanye ebisingawo mwana watu berenga teba kutomeza mu ngere yemu oba endera pozi ne mukasa services for rooms ziri better so best go nende tazo kubanga ate omulako mukafa kenjawula kalunje nyo kozesa mukasa services atenga sangwa Dera Dubai oberenga omulako mwana watu ngate wali chukotaganye uli no mwagalwa waliwe kwagade kumuza kubirowozo kozesa ate mukasa services nayo solo kumusanga oba solo kubasanga ku social media platforms za kwezenja lugamba nga Twitter Instagram ewamu ne Facebook oberenga ate omanya ebisinga utekamu mukasa services ate eranga nja kujukuza abanyondo girimu ate bano bo bayisuka bakikuba mukunyendo zana utatweka bulungi nyo Dragon Lady kizigo kyakozesa mpoza ate no mwami obujja tugamati ntolya ku mwami wange ekizigo naye mulabya badafanana era nga ne akwata bulungi nyo munyondo girimu ngate yeyerusa so ngabo kira package afode otabwe fanana ekizigo bwe kitibwe kifanana mwana wa tata ukisanga kiriko akafananyi kano nga kali kuno na kuno kwe kali dan kaliko nyondo glim ne namba esimu eriko 0524680778 njidam 0524680778 so go enagalo kubanga ate mwana wa mama olabika bulungi nnyo Miss Dragon Lady naye akazike kano kakozesa so go enna agalo kubanga ate olabika bulungi nnyo ngonyirira black spots zikuve mu lususu mu lususu luo oberenga ochamuka olabika bulungi nnyo nga nejo itabagamba wow alabika ati alabisa ati ngo mwana mwala nyiride kozesa abanyondo gli mu fetu chimalanga ale tukwerusiza tukolya eche nyini kyoyagala era ngo bade oyagala products endanga amanyige ekisajja abasajja baliyo munange kyabatuuka ko ndikiba nti mugenda masonba nga mukola masturbation banga mwebazisa mugeremo bada kasabuni kasoma gwe wenna oliyo amanyi munega bakakola kigaba gafa go butonde ne resonga ekiba kirungi nnyo ayino bera ngojja kuba nyondo glim tukwa amanya agekisajja nenga kuzimba butone nga kuzimba bujja bingi ebimalamu amanyi nga basije kula kuyako n'abakyala ewamuno kubati mwe masiza pozinesi ongenja yo kubera nti mukola mutya egwetha endya nabyo bikola kibana mu amanyi so jangu tukuwe egundi amanyigeza gano kuzimba ogenda okudde waka mwana wa sebo ngoli kwalali faba nyondo glim twalese buli kimwe yagala kusiba kaviri nyondo witi ni watabu nyoyo na joli atukayo oboli aleini Abu Dhabi Amur Queen Russell Kaima Dubai Sharjah yonna tutukayo ntubiranga tukusiba kaviri akali kumutinda kakabi kameka pakali ize nako tukakola ne makeup wadde yagala kumukola tugukola tumanyo kwambaza abagole kyobomanye kuvaka gato wansi ne wagule viza gatuzoze ko ameneka makeup so enviri gonna agala okubanga atosiba wala mtumula yabakusiba oyagala biviri tubina tusubuza afro kinky no buviri wala wigs wana tubulina pasi ne braids bina bikola ki bibera emere ya Uganda nga bojimanyi matoke mchere kaunga lumonde bijanjalo bibyo mwana ki binyebwa emere nga bojimanyi Uganda mukene byennyanja bikalu byonna twasaza on tubirita matoke byonna webiri gwe nakyo buyagala muzigo bumba byonna tubirina ebintu ebive Uganda fon twagifudde Uganda kyobomanya ogenda kulya kiganda ogenda kunywa kiganda ogenda kubera ukiganda so gwe nawe nakozesa nyondo glim and other products nga ziva Uganda zesimenye bino byabakyala mu buliri muwomya mufunza byonna tubera nabyo mukazi boyino okwirabira muzadde tobera omweyombeera omaze okuzaala tenoberawo nakijanga ja nedda mukwano oyina okusigala nga weefaako tubatwalako abasajja oyina okubanga weekolako nobeera kwalaali so byesogedde bingi nenga ne Dragon Lady ekizigo kino kikuyisa kitya chimpisa bulungi era nga bondaba era omuntu bwantunuulira asiina bunnakozi kyesiige kola nzo ganta batulimba sibe no nze nkimanyi kuba nze kyo neesiiga kyesiige
nga lwaki ate sikyesiiga nkyesiiga kubeera kyange kyenesiiga kyenkozesa. So kumbe ka package wekali okakozesa okesiiga nonyirira ntushanana netubeerawo bayise Nyondo gilimbana bama muje tunyirire akasente ka Samsung tuteesa. Yes muje tunyirire tulabike bulungi yona tuchuka. Nyondo kyenjimanyi ko ine ebintu bingi tuyina Nyondo Grim Nyondo Media ine ebintu bingi Nyondo Grim Nyondo Squad Nyondo Charity bana Uganda abira nange Nyondo Glim Nyondo Squad Nyondo Charity ne Nyondo shi wiki Nyondo Charity Glim Squad Charity Media Nyondo Media yo bagimanyera je tuliko right now tuyina ogamba Grim Nyondo Squad Nyondo Charity bana ine Uganda we tuli abali eggulu Kasese Mbarara bonna tujja bana etujja kati nange enfuusa omu kuba Nyondo bannanga abasajja abali mu Nyondo Charity Nyondo Grim Nyondo Media Nyondo Squad temugeza okunkwana ndi mufumbo ako kalango mu butongole kayisizaawo nako so checho so banange nebaza Jovita Media media eri UK nenga ati naye asizo okubanga ati twegawatako nga afa Nyondo Charity neberanga etuwa support gwe wenna alaba Nyondo Media subscribe ku Nyondo Media nkwegaide n'omutima gwonna nfukamidde any thoughts ne mu realities obula kufukamira tebakinkubira nfukamidde mukwano wowe manyinga wa subscribe ku Nyondo Media teka muje o VITOR Media subscribing CEO wa Jovita Media yatwegaseeko okubanga ati naye atuwa support ku Nyondo Charity esinzire Uganda. So mbasaba mikwano bambi musubscribing mlikinge wakawe mucommenting mumulago mukwano nga gwe mulaze Nyondo Media mujja kuba mugulaze nze nange nyongera kwebaza Brenda yasooka okumpa ekirabo kino bwe yampa ku surprise Brenda Miles lwakuba bye yansomesa ate saa mungudde Mr. Gitanyiga munsanze Mr. Gitanyiga wakati yebasesawe jali kati awulira mu kisenge jali awulira era atuwulira lwakuba bye Brenda Miles ebirawo be yampa saagenda maaso naye lwakuba munguddeko sikyatambula mu bantu nga nkunamya yanga twafuuka ba mukwano ne Brenda Miles we are friends era mukwano gw'omwami wange Brenda Miles ali waka yagenda no aba babyogera baliyo ku deportation center kuba byogera gwonobuuza nakugamba nti yaliyo ku deportation center nga yomu kubakwata kamera emujjako eriiso ngenda kujja Brenda ku street ziyateranga okubeera mikwano gyembuuzeeko nonyeze kituufu ne bwono babuuza bonna teri akimanyi kubanga Brenda atakimanyi wali nze bwemba siina kyemmanyi ku ebyo kitegeeza abalala ne bwono babuuza tebakimanyi mwami wange bw'abanga talina kyamanyi ku ebyo kitegeeza n'aba street bwono buuza teri akola ki teri akimanyi Brenda tebamudipooti nga ye yeesalirawo okudda ewaka so abo ababyogera bw'abanga waliwo yayimirira wali n'aba omu ku baakwata kamera emujjako eriiso nja kiwulira naye bw'abanga naye yali akuta emigugu nga dda waka talina kyatugamba bambi ate ne bw'abanga bamudipootinga tebadipootinga ye so nze manyi nti buli muntu okudda ewaka home is home home is sweet all of us we are going home ne wakuzika mulambo gudda waka of course tusisinkane olundi wiki yabadde ku kamera witini Nyondo witini abatumidde Mr. G okay tunakudda ko olundi nawe tweyanzizanye byonna naye atakumira mpera mwena bakumira ne kasoke mbebaze mwena batusupport ze Nyondo Glim mwebale mikwana atakumira mpera batukumire mbagala nnyo like seriously nabatana subscribing please go and do subscribe thank you oyine ngeri gyotandise okunyonona temakomi Ethan yan propandi ditye baby zeka zenati girl I be wanting you zendeka zenati girl I be missing you zendeka zenati girl I be wanting you zendeka zenati girl I be missing you anova kupule chale yekumira ku mulembe ninesanyo okukwanjulira banno ba Nyondo Glim.
bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.